Nkyalira Walumbe tanda omutwe ogwo gwe11 gwe twaliko nga tutunuulira ekizinga Gaggadde ekyali kijjudde ebintu ebyenjawulo ebitiisa ebitaategerekeka bulungi omuwandiisi by'ataasobola tunnyonnyola bulungi naye ate katugende mu kitundu ekiddako kitundu kyaffe ekye12 ekigamba nti Erigga Gaggadde. Kaakati kisooka nja kubeebaza okubeera nga mubeerawo wano ku Luganda Radio Podcast nga bulijjo gezaako okubeera nga osubscribinga ate nga ogezaako okusharinga oba okuweereza abalala nabo bajje banyumirwe ku mboozi zaffe zino mu butabo buneeno bwe tusoma obwatuwandiikibwa bajjajjaffe bannakinku mu lulimi Oluganda. Kati twetegeke ate tutandike omutwe gwaffe guno ogwe12. Nkyalira Walumbe ettanda omutwe ogw12 Erigga Gaggadde. Enkeera ku maliri nga tusiba mu byanguwa ng'omusulo tumalamu ng'akafo kaffe ke twali tusiimye okwenkanaawo nga tukalekulira mu nnaku bwe tutyo. Twatambuzanga maanyi nnyo newankubadde twali tukwataganye n'agalimba g'ebibala. Twatambulira ddala mu kungujjo obudde okugenda okutuuka mu malya g'ebyemisana ng'olwo olusenyu mwe twali tusiisidde twalukubye eddenkoona. Wano twatuulako wansi mu kasiikirize ne tussa ku kikkoowe. Olwawa mattuka wano nga tuteekako misinde nnyini anti wano ng'olusenyu twaluvuddemu dda ng'ate tuyingidde ekibira obudde okugenda okuziba nga tukyali mu kibira omwo tuvuya. Twalaba obudde bukuniridde ddala nga tukyali mu kibira omwo nga tunoonya waakussaluba nga tugwa mu matulutulu nga twefungiza buto nga tunyegera. Ebiseera ebimu twawumulangamu era ne tulya ku bibala byaffe naye nno mu ttuntu ng'akasana keeberengula okukamala era ng'enkalamata ejjula okututta kubanga era n'ebibala byaffe byonna byali biwotose. Nolwo ne tusanga erigga eddene ennyo. Twasooka kuwulira kintu ekiwuuma. Munnange n'alowooza nti nno nkuba naye nze ne mpakana newankubadde nali sirowooza nga mu maaso gye twali tulaga tuyinza okusangayo erigga eddene bwe lityo. Amazzi gaalyo gaali gatukula nnyo era nga gakulukutira mu mbiro mpitirivu. Bwe twagutuukirako ddala ne tusena nga tunywa era ne tutuulako awo ku lubalama nga tusala amagezi ag'okusomoka erigga liri. Kyokka ku lubalama wano we twagoba twasangawo amayinja amanene nga galinga agagenda nga gaasuulwa okuyita mu mugga okutuuka ettale. Ng'era mu kifo awo waalinganga awasoomokerwanga abantu nga bagenda balinnya ku biyinja okwo. Ate erudda ebiyinja byo nga bifaanana ng'ebyaali biwaniridde olutindo naye oluvannyuma amazzi ne galusaanyaawo. Twateebereza naffe okusomokera ku gayinja ago nga tebiisoboke. Twalaba biri bityo nga naffe tusooka kubimma amazzi. Tutuulaawo ku lubalama nga tubiteesaako kyokka nga tebijja okutuusa lwe twalowooza nti nno bwe tutasala magezi mangu kabe kasinge awo tetuvaawo. Naffe twalaba tekyali magezi malala nga tumalirira kusomoka mugga naye nno okugusomoka nga waliwo akabanga kanene naye olw'okubanga obudde bwali butandika okumenyeka nga tuyinza okugumalako okugusomoka ng'obudde bukyalimu akamunyeenya. Twateesa tusule ettale tulyokke enkeera tugukeerereko era bwe tutyo bwe twakola. Awo n'akasana ak'ekisoomerezi kaali kaaka ne tutandika okusomoka erigga. Twagendanga tubuukira ku biyinja biri munnange nga nvaako emabega. Tuba tutuuka mpozi nga mu makkati obudde ne butandika okwefuukuula. Agale ne geekuluumulula eggulu ne litandika okumyansa era nga n'okubwatuka kwe litadde. Kazigizigi n'akwata era twagenda okulaba nga ne gye tulaga tetukyalabayo.
bwe twateeberezanga okudda ennyuma nga ffenna tufuuse ng'embutanta twagenda okuwulira ng'enkuba etandikira ddala okuvaamu obuto okutemya n'okuzibula ng'enkuba bikokyo eyalimu amayinja amatonotono etandise okutonnya. Wano ddala twali tetulina kyakukola okuggyako okuguma obugumi n'enkuba. Eky'omukisa omulungi yatonyera akabanga katono era nga bwe yajja. Ate amangu ago nga yakakya akasana ne katandika okwememula. Twalaba obudde bulongoose bulungi ne tutandika buto okutambula. Kyokka nga ffenna tukankana era nga n'ebigere byonna bizingaladde. Mu kitundu wano we twali tutuuse amazzi gaali tegakulukuta mangu nnyo. Kyokka tuba tugenda tubuukabuuka ebiyinja era nga n'erigga tuli kumpi okulisomoka. Ngenda okuwulira munnange eyali emabega ng'asirittuse agudde mu mugga. Bwe ntunula bwe nti emabega nga ndaba atandise okuseeyeeya era nga bwawoggana. Nange saalonzalonza nasuula busuuzi bye nali nkute mu ngalo ne neevumbika amazzi ngende nnyamba ow'omukwano. Nawugisa maanyi nnyo era nali mpuga nzira ttale. Mba ndi kumpi okumutuusa ettale ne mpulira ddala nga sikyasobola. Bwe nateebereza okumusuula mu mazzi nga munnange ajja kunfaako nsigale obwomu. Naye nno olw'okufuba ennyo mukwano gwange namutuusa ettale naye ng'aliko kateetera. Bwe namala okussa ku kikkoowe ne ntandika okumunyigaanyiga olubuto amazzi gafulume era mu bbanga ttono n'alabika ng'azzeemuuko tutwanyi era ng'atandise okwogerayogeramu. Wano nno twalirawo ddala akabanga nga nkyalinda munnange amale okuddamu endasi. Naye tuba tuli awo tutudde tuteesanga bwe tunaakola kubanga obudde bwali butandikira ddala okuziba. Twagenda okuwulira ng'eswagiro ennyuma waffe. Bwe twakebuka tutya okutunulayo ne tulaba ekisodde ekyakula ne kigaaganyira nga kijja kivaabirigana n'emiti. Okusooka kyali tekitulabye. Amangu ago nagamba Nakka akulembeddemu tudduke ekinene tuba kye tujje tuddukeko. Bwe natunula emabega nga nakyo kitusimbyeko ne ngamba munnange ayanguweko naye nga talina gy'alaga olw'obunafu. Munnange yatambulanga agwa kibugga n'ayokyoyo n'adda ne mukati. Naye nno tuba tugenda tukyateeyenga tutyo nagenda okuwulira ng'ekisodde bakireeta butesegga okutemya n'okuzibula nga nze eyali emabega kyambase dda kinkubye kya bugazi. Kingudde mu bulago nange natandika okulwana obwezizingirire anti olwo nkibase amalookooli twenyuula. Munnange gye yalaga yasangayo ogutundutundu gw'oguti ogukalu. Kwe kugubaka n'ayita n'ag'omu buto gonna n'ajja n'akuba ogusodde mu mugongo era n'oguti ne gukutukamu bibiri. Ekisodde kyalaba obudde bukyonoonekera ne kiryoka kinneesimattulako ne kigenda nga kyana. Twalaba kigenze nga naffe tutambulira ddala butalaba nnyuma. Mu kiseera ekyo obudde bwali buzibiridde ddala. Kyokka ng'ekyomukisa omulungi omwezi gwali gwaka bulungi era ng'obudde butangaala bulungi nnyo. Obudde bwali bwatumbi nnyo bwe twalaba nga tetukyasobola kweyongerayo olw'obulumi n'obukoowu bwe twalina ne tulaba akafo akalungi ne tuwummulira awo. Mu kiseera ekyo twali twerima ebiteerimika olwa kibugga eyatwokya. Obudde bwe bwakya ne tuteesa twebakemu nga tetunneeyongerayo olw'omulo gwe twali tusuzeeko. Bwe twagolokoka obudde bwali bwenyodde dda era naffe tetwabandaalawo ne tutandika mangu okulamaga. Twagendanga tulya obukenene, obukansokanso, ensaali era n'obuntu obulala bwe twasanganga. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe kino Erigga Gaggadde
omuwandiisi yayagala okutulagako ebirala ebizibu abantu bano bye baali bayitamu nga balamaga oba nga batindigga eggendo eppanvu okugenda okutuuka ewa Walumbe oba okutuuka ettanda. Omuwandiisi wano ayagadde okutulaga ate ebyaliwo ku mugga. Atulaze nti ate baakamala okuva mu mugga balenganga abatereddetereddemu ate ekisodde ne kiva gye kyava ate ne kitandika okubafubutula emisinde. Naye era batulaga nti bakyakwatagana, bali wamu, bakolera wamu, balwanira wamu, nti omuwala yali yakavugibwa mu mazzi ate ekisodde ne kigwira omulenzi, omuwala ate n'amukola ki? N'amutaasa. Yajja ag'ombuto gonna ge yali alina okuba ekisodde ekyo okukigoba okukimujja mu bulago mu malookooli mwe kyali kyetadde nga kimutuga. So awo tugenda okukoma olwaleero mu katabo kaffe kano n'omutwe guno gwe tumaliriza. Omutwe guno abaguddako mu maaso awo, mutwe namba 13. Omuwandiisi aguyise nti tugwa mu gguudo Gaggadde. Nze naawe ndowooza kati tumaze okulaba nti buli kimu mu katabo kano kinene. Amaguudo, Erigga, agasozi agakula, egamba ebintu byoyitamu byonna okugenda ewa Walumbe byagejja ne bikomayo. So twetegekera omutwe ogwo mu kitundu kyaffe kinaaba kiddako. Mwebale nnyo okuwuliriza Luganda Radio Podcast nga bulijjo Martin Muganzi, ate tukwatagane maaso awo mu mutwe gwaffe ogunaddako ogwe 13. Mubeere bulungi, mweraba.